Twagala okutegeeza bannayuganda nti bambega abakugu okuva mu bitongole bya poliisi eby'enjawulo abali mu kunoonyereza ku kikolwa eky'entiisa ekyaviirako abantu 10 abaali beetabye mu bikujjuko eby'okuyingira omwaka omupya 2023 ku Freedom City nga lumu omwezi guno ogwa January 2023 kamaze okutwala promota ow'ekikujjuko ekyo oba konsati eyo gwe bayita Abe Musinguzi mu kkooti ku misango 9 egy'ebikolwa egyetolwa ku bikolwa eby'obulagajjavu ebyaviiriddeko abantu okufa wansi w'akawaayiro namba 277 ekya Penal Code. Kino kyaddiridde okuwabula okwavudde mu ofiisi eya DPP oluvannyuma lw'okukizuula nti waliwo ensobi ezaakolebwa mu kutambuza ebikujjuko bino ku Freedom City ekyaviirako abantu 10 okufiirwa abantu 10 okufa n'abalala abawerako okufuna ebisago eby'amaanyi. Mu ngeri y'emu nga tugaziya okunoonyereza tweyongedde okuyita nannyini kifo kino ekya Freedom City ne bamaneja aba Freedom City, abategesi abalala ab'ekikujjuko kino, aba Securico, ba Masters, ba MC, ba Asha ne ba Bouncer abaali ku mulimu ku olwo. Ne twongerako n'okuyita abapoliisi nabo tugenda okubuuza kajojijoji w'ebibuuzo abaali ku mulimu ogw'okulaba nti bawanirira ebyokwerinda n'okukuuma abantu ku Freedom City ku lunaku olwo. Ate oluvannyuma tujja kutwala akadde tusisinkane abazadde abaagenda n'abaana ku lunaku olwo, tusobole okumanya abaana bano abamu ku abo abaafiira obulamu bwabwe babavaako batya bamale beesange nga bali mu kanyigo akaaviirako abaana bano abamu okufa n'abalala okufuna ebisago eby'amaanyi. Oluvannyuma lw'abantu okufa mu kikujjuko kino ekyaliwo, ekitongole kipoliisi kigenda kuvaayo n'enkola ebiragiro ebigenda okugobererwa buli lwe banaaba bategeka ebikujjuko mu Uganda. Kisobozese abantu ba bulijjo okumanya obukwakkulizo, abategesi nabo okumanya obukwakkulizo buno basobole okubigoberera, kituyambe obutaddamu kufuna kikolwa nga kino ekyaviiriddeko abantu abadigize abadde bagenza okusanyuka okufiirwa obulamu bwabwe. Tujja kuba tubawa lipooti endala enzijuvu gye bugenda mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.